Birthday girl. Omuyimbi Pallaso munange atutte abaana ba Ak47 omugenzi wali mu studio okutandika munange ate okuyiga ebivuga kwesa ate ne mu gym wali wonna kwesa n'okubayigiriza ate ebintu ebyenjawulo muganda wange gwe alaba Nutty yugi nenga sinaba kubeera nga nkuwa munange ate ku information eyo nina akatambi k'omwana muwala mwite wali Rema Namakula ne muwala we era nga boolabaawo mu katambi atulyanye naye munnange mu katambi wali nga mugaana munnange wali obuzina obwekwekola obusolosolo wali wonna muganda wange gwe alaba Nutty yugi jjukira nti nno ono mwana we munnange jjukira nti nno muwala wa Rema Namakula era nga bw'omulabaawo munnange ate agenda kubeera nga acelebratinga wali amazaalibwa ge kakati nno wano babadde bataddeyo akatambi ako nga wookalaba nga bali mu birthday mood wali wonna munnange gwe alaba Nutty yugi engeri omwana gy'abadde agoyingamuko wali crazy muwala wa Rema bannange ngambye nti nno kiki kino muganda wange gwe alaba Nutty yugi omwana ono ali sharp muganda wange gwe alaba Nutty yugi naye nga bwe kiti ate bwe kitambudde ngenda sooka nkuweko katambi kano ate olabe nga bwe kibadde wali katono nnyo ate mmale nkomewo ate wali n'omuyimbi wali Pallaso. Birthday girl. Wanji mama. Nyabo kiki kino kyokola? Naye Liah bannange tufudde. Liah, you check tomorrow. You first look here. Bannange. Katoli mwangu. Owange, Liah. Lindako, you can check later. Songa ate nga nkuzizza munnange jjukira nti n'okugambye nina akatambi k'omuyimbi munnange ate wali Pallaso ng'ali n'abaana bano munnange ate wali ab'omugenzi Ak47 kakati no munnange wuno abatutteko wali mu studio kw'ossa ate wali jjukira nti ku sayidi y'emu mubaddemu era mama wa Pallaso era nga w'omulaba munnange gwe alaba Nutty yugi famire yonna ebaddemuko almost wali ate mu studio kubeera nga ekwasaganya ensonga za music wali ku baana bano kubanga bayiga ebivuga bino munnange gwe alaba Nutty yugi era nga boolaba munnange ate kw'ossa ate n'okubayigiriza wali ate ebintu ebyenjawulo wali wonna muganda wange gwe alaba Nutty yugi naye nga ye mwana mulenzi munnange mwana mulenzi ono Pallaso munnange oyinza okulowooza nti nno yazaala bano abaana enjagala gy'abaagalamuko wali munnange ate yanjawulo nnyo muganda wange gwe alaba Nutty yugi naye nga bwe kiri munnange abaana bano abato omukwano jjukira nti nno bambi ate taata waabwe munnange ate yafa muganda wange gwe alaba Nutty yugi naye nga bambi twongera ate okubasaasira ekko ennyo wali muganda wange gwe alaba Nutty yugi ye mwana mulenzi no Pallaso engeri munnange ate gyali munnange ate wali okulaga abaana bano ab'omugenzi wali ab'omuganda we Ak47 omukwano ate munnange ate ogwa waggulu wali gwe alaba Nutty yugi naye nga bwe kiti ate bwe kitambudde